Mukaweefube okwetegekera empaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ezigenda okuggibwako akawuuwo omwezi ogujja, essaza Kyaggwe lyanjudde Simon Peter Mugerwa okubeera omutendesi wa ttiimu ey'essaza lino egenda okwetaba mu mpaka zino. Kyetwagala okolere Kyaggwe. Ono agenda kusikira David Mutono eyeegasse ku Mawokota nga yayambako Kyaggwe okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo mu mpaka ez'omwaka oguwedde. Agenda kumyukibwa omukulu aba assistant coaches tubalina bangi. Naye omukulu Sekoya Robert njagala ajje wano ssebo ali ku lukiiko luno. Omukulu Nyanzi Brighton temanyi buli analaba ku ttiimu eno ajja kukakasa. Simon Peter Mugerwa yayambako Bulemeezi okuwangula empaka zino mu mwaka ogwa 2019 ne Busiro mu mwaka ogwa 2022. Ndi wa mukisa nnyo okubanga nalondebwa coaching essaza lino omwaka guno, omwaka gwe twagala okuwangula okusuubiza nti tujja kuwangula. Era nalonda abantu bano mu maaso okukola nange olwa ensonga za njawulo, basajja abawanguzi ogattagatta obuwanguzi obubalimu bungi. Omwami wa Kabaka atwala essaza lino Ssekiboobo Vincent Matova agamba Mugerwa bagenda kumuwa buli kye yeetaaga okulaba nga wangulira Kyaggwe ekikopo eky'omwaka guno. Ebyo byonna ebyetaagisibwa okukola ku mupiira bijja kuweebwa. Naye nga 2 omwezi ogwa Novemba omwaka guno njagala kintu eki kulaba ng'ekikopo kisala Namanve. Empaka z'amasaza ga Buganda zatandikibwawo Bwakabaka mu mwaka ogwa 2014 nga zizannyibwa buli mwaka era Buddu ye yaziwangula omwaka oguwedde.